Anything Media. Oluyimba lwa Fresh Kid olupya olumanyikiddwa nga mazima luweereddwa poliisi nga lugamba nti lukuntana n'eddiini y'ekikatoliki. Ate yo doozi ya Ebola etuuka wiiki ejja wano mu ggwanga Uganda. Ate Uganda ebeere nga n'Ebola emugoba bugobi nga bwe yagoba COVID-19. Winnie Nwagi atabukidde bannamawulire aboogera ku langi ye nti yakulukuta mumanye ebibakwatako. Amanya muziko Allah Hajji Abdul Shafik Lwanga ogamutagowe nali ali mitoni wegwange benjawulo nkwagala nnyo kansilenti naawe bwotyo oba tonjagala nze nkwagala. Tubeera n'amawulire gaffe wano eno emitwe ku TikTok, amawulire mbojjovu wano eno ku YouTube. Richmark Accessories watekamu ensimbi. Winnie Nwagi ono nno avudde bw'ato n'abeera ng'atabukira abo ba bloggers abavayo ne boogera ebigambo bingi ku langi ye bw'ato makeup ye eyasobola okubeera ng'akulukuta. Era n'avayo ne bagamba nti face ye yalabika ng'omukazi omukadde. Langi yagenda n'ekulukuta bweti n'abeera ng'ow'emyaka 81 ng'atambuza gwa 82 oba mukyabijjukira ebyo. Oyina emyaka emeka? Nina 21 ntambuza gwa 22. Winnie yavudde n'agamba abantu bayige okumanya biki ebibakwatako beesonyiwa ebyabalala. Oli abeera talina na kyakulya ate najja n'abambira ggwe olwalangi akolokose. Bavaayo ne boogera bingi nti simanyi soil erosion is the washing away of top soil oba top soil from Winnie Nwagi's face. Ate yo doozi ya Ebola etuuka wiiki ejja. Jjukira nti ye Fred Enanga yavaayo n'agamba nti mu Uganda tulinamu Ebola 19. Abantu bavaayo ne basaba Dr. aberenga ate akola Ebolex. Jukira ali akola Covidex. Akulira ekitongole ekya Director General who oba World Health Organization amanyikiddanga Tedros Adhanom amanyanga mazibu Ghebreyesus. Ano ne aberenga agamba nti ba expert committee yaba expert abakugu basobola okwera nga batuula era batine basobola okubanga bakozesa experiments 32 era batine bagamba nti kakate ngeje tumaliriza we bati okugezesa eddagala lino tulikwate tulitwale mu ggwanga lyattu Uganda. Tumaze okubanga tutabula eddagala lino tulitwale mu ggwanga lyattu Uganda ewali ekirwadde kino kyennyini eky'Ebola ate gye tuba tuligezeseze ku bantu bennyini. Werina asange wange eddagala lino ddala lituufu likola. Ate Uganda Ebola tujja batusambye busambi eri era tujja kubanga kakati tusambira mabega nga jjanzi. Wiiki ejja Ebola eddagala lya Ebola lino lituuka ate asobola okubeera nga ate baliwa abantu. Jukira nti Ebola akutte nnyo amakanda wali kasanda gattako ne mubende era basobola okubeera nga minisita y'ebyobulamu ebazzaayo ku mugalo ogw'ennaku endala 21 zibeere ennaku 42 nga bali ku mugalo. Ate jjukira nti n'ejjinja baazuddeyo omulwadde ewa Ebola. Ate oluyimba lwa Fresh Kid olumanyikiddwa nga mazima lusobodde okubeera nga bwe lutyo luwerebwa poliisi era ye batyo Charles Twine ono nno nga ye mwogezi wa CID emanyikiddwa wa CIP. Ono nno yali mwogezi wa CID oba yali emanyikiddwa nga Criminal Investigation Directorate kakati nga wa Criminal Investigation at Parliament. Asobodde okubeera nga ate ayogera ne UCC bw'atyo n'asobola okuba nga bagamba nti oluyimba luno balujje mangu ku mutimbagano olw'ensonga nti Fresh Kid oluyimba lunene lutyoboola enzikiriza y'ekikatoliki oluvannyuma lw'okubeera nga yayambala nga bafaaza
ekyambalo ekyo alina okuba nga akyambala alina kuba omusajja muyigirize ddala, ate nga n'abalimu ng'abazinyi bayambala ng'abasisita ebyambalo ebyatuubulwa ennyo. Ebyambalo bino eno abulena abeera nga agamba nti tebirina kuba nga ate babityoboola batyo, oluyimba luveeyo ku intaneti kubanga lujooga Omukama n'enzikiza y'Ekikatoliki. Omukama akunkumire, tusinkane olundi, mbeera bulungi, welaba.